Nga bw'omanyi nti okubonaabona si kufa, enjogera eno etuukira bulungi nnyo ku mukyala Namale Allen. Namale Allen yakulira mu mbeera ey'okusoomoozebwa oluvannyuma lwa maama we okwawukana ne taata we. Namale yatwalibwa ewa jjajjaawe mu kyalo ky'Endese era ng'eno gye yasomera. Eno yasomerayo okutuusa siniya ey'okubiri, olwo n'akomayo ewa maama we yali abeera e Mukono n'asoma okutuusa siniya ey'okuna ng'awo we yakoma olw'ebbula ly'ensimbi. Nga bw'omanyi nti omwana omuwala aseera na nnyina, Namale yateesa ne maama we nti mu kifo ky'okusoma siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga kagenda asoma omulimu gw'omutwe, ekintu maama we kye yakkiriza. Enziiri nentunulamu nga sente za maama wange nti ate alina abaana abalala abakyagenda muki mu maaso. Nentula naye mu ddiiro nemugamba maama, ndaba sente zikoze eki zikendedde, tekijja kunyamba nga nensoma siniya 5 zife oŋŋambe zaaweddewo. Zimbadde nsaba ntwale ku koosi. Maama wange teyankayanya nakisanyukira nambuza oyagala koosi, nemugamba njagala nnyo enviiri. Era enkeera twayambayo ne maama wange ne tugenda e Mukono nenjiga enviiri. Nentala e Mukono ku Baroma School of Beauty nentandika okuyiga enviiri. Olw'ensonga nti Namale kye yali asoma yali akyagala, yasoma na mutima gumu era n'akuguka mu kusiba enviiri. Nga bw'omanyi nti entandikwa teba nnyangu, Namale yatandikira mu saaluuni ya bibaawo, ng'eno yamalayo akabanga, wabula Mukama gw'anawa n'ennume ezaala. Mu bbanga ttono nnyo Namale yali amaze okugula konteyina era nga ensimbi nazo zitandise okujja. Okola kwange tekwali kwangu. Natandika akasaaluuni nga kaliraawo ekitundu bakiyita Kazinga bweyogerere ku 7. Nentandika okukola nga nimutonya abantu langa yali ki, naye we natandika okukola nga abantu laba nkola birungi nnyo. Nentandika okukola neneekolerera ng'omukyala, nengula kayumba ako, nengula konteyina ya $2 million. Nentandika okukola nga tebanaba kunjokya. Emyaka 22 nga neevuga olw'okukola kwange ennyo gye nali nkola yampa nnyo ssente. Nentandika okwevuga, abantu ne banjagala nnyo nga nze nkola saaluuni nejjula. Wabula mu mwaka gwa 2014 Namale yali ali ku saaluuni ye ne wajjawo omusajja omuzeeyi eyamugamba ebigambo ebyali bitiisa, kyokka ye n'atabitwala nga nsonga. 2014 awo lumu nali ntudde ku saaluuni yange, nina bakasitoma bangi, ndikono. Omwami najja, omwami oyo simumanyi era simumunanya. Yali mu myaka nga 6 n'apaakinga akagaali ku saaluuni. N'aŋŋamba mpaayo kasoda, nga ntundawo soda, ntundawo ne bbiya. Dano abawummulako ayagala okunywako mu Good Life ng'anywa. Nga aŋŋamba naye mwana gwe ng'oli muto. Ne mugamba ssebo lwaki ombuuza? N'aŋŋamba oli muto, emyaka gy'oyina n'endaba ebintu by'oyina tebisaana muki mu myaka gyo. Naye nga ndaba nga atamaleeko, olowooza onoomalako byempulira nga bingi. Ne mugamba buli kimu Katonda yakola ki? Yakuuma. Mu kiseera ekyo Namale yali lubuto lwa myezi 7 era waayita akaseera katono nnyo yali ava ku mulimu gwe ng'aggulawo oluggi lw'ewuwe n'omwana we owookubiri, n'awulira omuntu amuyita. Mu kukyuka bw'ati ne bamuyiira asidi. Singa ku luggi ewaka omuntu n'ayita Namale nenkyuka. Of course omuntu yenna ogamba ani akola ki? Ampita. Ng'omuntu yenna nenkyuka ndaba omuntu ampita. Nagenda okulaba naye nga kagaayi ako ayanjira asidi, olulala namusangako. Simumanyi ne ku kyalo siwaako, naye era nampita. Namale saamunyega nentambula butambuzi. Kati koolo wentuuka ngenda okugulawo bwenti nteekamu ki ebisumuluzo mu luggi. Ndina muwala wange ng'oli ayita Namale. Nenkyuka bwenti ndaba ani ampita. Omulenzi yalina akabaketi yanjira buyizi. Kati bwanjira saamanya nenjagala ng'addinga omwana ono omuto naye baleme mukola ki. Kati omwana namusindika busindisi mabega nti ye lwaki yagwe naye nga lye tebamwokeza nze nkifune. Wabula kirabika nga Namale yalina abalabe bangi, nga tannayiirwa asidi yasooka kuweebwa butwa n'abulya wabula n'atafa, ne bamwegezaamu okumukuba amasasi ne gatamukwata. Ono yajjanjabibwa okumala akabanga era bwe yawona yasalawo okugenda mu masomero g'abamuzibe gye yasomera olw'ensonga nti asidi yali amuzibye amaaso.
Ono kati asobolera ddala bulungi okukozesa kompyuta entono newankubadde talaba era nga yagenda maaso n'omulimu gwe ogw'okusiba enviiri newankubadde muzibe talina kika kya nviiri kyatasobola kusiba. Basirika Sarah, KTV, amalindirire.